Hawa Maria lero okeddeko. Nozo mpita walukera lwo. Owaye agundi angamye nkuyite boss. Boss? Akuyita ali ku reception. Ndita kunakoze ekibanna. Atenze nkatu bichina ebyo. Aina waliwo client aliwo. Client wengulu alabika wengulu sibwe mulaba wenti ndaba ngo wengulu. Neta ina lulimi lulala lwayogera Luswahili lukka. Oshegera kati boss angame mfuneyo omuntu amanyi Luswahili era nangamba. Angakuyita. Ndako nebakutuma amanyi Luswahili notukidde kunze lwaki. Angambye yita Maria yakebedde CV nga mulimu nti umanyi Luswahili. Nange mfuddenze. Oyo mwana yateka munti manyi Luswahili. Mwana kisiko wekolya CV. Sinze nagikola. Kati no gwomanyi kuba boss agambye ogenda omalirize naye atanga embwa oguyangwa. Boss ayogera Luswahili lwaki teyamaliriza naye. Ataka go boss ali ku simu kuva ku makyali busy taswa kufuna budde bwogera naye ne wali awo nyine era atudde naye. Mfuddenze banange. Genda naye va mu ebyo. Gye gwoba tomanyi gwomanyi tetenkanya lwomanyi. Supu, sipana, singazi. God have mercy upon us. Yuko hapo Ngoja nimalizie simu hii anapokufanyia kazi. Okay. Jesus! 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 5 years of madness. Habari yako mama? Nzuri. Ndiku mzuri. Una uhakika? Tuchika. Wewe anaongea Kiswahili kweli? Huyu ni best kwa Kiswahili hapa. Okay. Sasa mama, kuna program boss wako aliniambia kuhusu. Niambie kuhusu hilo. Kuhusu. Nakuhusu. You are sweeter than cocoa. Sweeter than cocoa. My love for you will never die. Oh. Yatufako nnyo Moses Radio. Katileti. Gwenyabo. Sokoleke, client ali mukubuza app je tukola wano. Oli mukumuyimbira. Obedabuza app. Banange app yafata jimanyi. Bosi sonyiwo bantu. Tomanyi Luswahili. Ndomanyi. Nerwa kuba nti kale Oluswahili lweri once kuleke kati pate abene waggulu sitwogera bwe tutyo. Tomanyi app yafe. Sebo. Twina app bagita events gallery. Ngeno app ekwataganya ekumanyisa events zonna eziri mu ggwanga. Gattako n'ebyobufuzi campaigns okutandikira kubesimbyewo ba president. Kati mukama wange twala ekyokulabirako ekyange. Nze ndi muwagizi wa NUP era president wange ye Robert Kyagulanyi. Kakati okugeza oyinza okubanga oli mu Kampala kyokka nga president wo oba candidate wo ali Palisa ali Yumbe toliyo oyagala okumanya biki ebigenda okufa campaigns genda mu app yaffe nyigamu obitegere tubeera live byonna bibeerako manifesto zaabwe kweziri okugenda kuba meya ba president ba kansala tetukomaawo boss wange mukama wange tulinako ne events endala oyinza okuba nga olinamu akasenteko tomanyi wakucyakalira wakalira genda ku app ekubulire theaters omanye waayo wali motoka z'empaka oyagala byakuwuga oyagala byonna biri mu app eyo events gallery eno app okugifuna teweetaaga sente gwe downloading nga downloadings saako data teeka mu buli kyoyagala byonna bijja kujja ku events gallery. Naye kakati kankubuuze wateeka mu CV yo nti omanyi Oluswahili Oluswahili gwe? Ye mukama wange kati lwaki onyonyola client Omuswahili n'omonyonyola ebintu mu Luganda kati oluzalina kyategedde bibuddire mu Luswahili? Siwezi lakini events gallery galade mu Luswahili galaliyo events galaliyo tambula ovire God have mercy upon us.